egy'abantu gye gyakafa okubanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'10/23 lutuusa olunaku luno olwaleero nga bannansi b'eggwanga la Palestine abaakafa 3,000. kati abasinze obungi nakugamba nti Gaza erimu regions ziri 5. region esembayo mu maserengeta ye region ye Rafah. Israel essaawa eno etandise okulumba region ye Rafah. abantu akakadde region eno ebadde ewangaliramu abantu 26,000. kati ku 26,000 bebadde bawangalire mu kitundu kino already kati kijjudde mulimu abantu akakadde kamu n'ekitundu. Omukulembeze w'eggwanga lya Amerika akubidde prime minister w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu n'amutegeeza n'amugamba nti jamaani ebigenda mu maaso mbiraba naye ennumba gye mugenda mu maaso n'okubanga mugenda kukola obulumbaganyi mu kitundu ky'oluwannanda lw'e Gaza naddala mu kitundu kya Rafah pulaani yaayo efaanagana etya wandibadde osooka kulowooza ku bantu ba bulijjo ba civilian nga tonnaba kwambalagana n'abasajja ba Hamas. Ate sooka oteekole enteekateeka akakadde kalamba kabannansi b'eggwanga lya Palestine obajje mu kitundu ekya Rafah olwo nno osobola okulabika ng'olumba naye abatwalawa kubanga jjukira nti ekitundu kino ekya Rafah kirina n'ebboda y'eggwanga erya Egypt. kati abantu abawangalire mu kitundu ekyo embeera gye balimu nzito mbi. emmere tebagiraba, tebalina masannyalaze, tebalina mazzi, tebalina ddagala. Minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amulabe eggwanga erya Bungereza David Cameron agamba nti obungi bw'abantu mu kitundu kino ekya Rafah bali mu mbeera nzito. Jjukira nti ne Saudi Arabia yavaayo nayo neerabula neetegeeza eggwanga erimanyiddwa ng'ereesiri tetugenda kuddamu kukwatagana nammwe singa mwe nagenda maaso n'okubanga mukuba Benjamin Netanyahu bonna abagambye byonna bye mwogera mbiwulira naye nteekeddwa okubanga nnumba Rafah. Era ennumba zigenda maaso n'okubanga mukwano gwange zikolebwa. Abantu okubajjayo si kyangu. Nkugambye nti bannansi b'eggwanga lya Palestine bali mu 3,000 abaakafa. Embeera bwetyo kati bweri mu luwannanda lw'e Gaza amakya g'olunaku luno olwaleero. Enoonya bweyinza okubatwala teraba egamba nti tesobola kulabika ng'ekkiriza Hamas okutuuka ku buwanguzi. Mu kitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus abasajja bamanyiddwa nga munange olunaku lwabo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero lwe Monday. Israel yagenze maaso n'okubanga mukwano gwange ekola omuyigo mu maserengeta g'ekibuga ekimanyiddwa nga Khan Yunus batutegeeza mbu basobodde okutta abantu 100. abantu 100 be bafudde ekiro ekikeseza leero. Tolaba munnayuganda bw'obanga obukeseza ng'oli mulamu oyisa emikono maaso omwebaza Allah akwagadde. Kkiriza awo tusobole okulabika nga tuvaawo tugende mu basajja bamanyiddwa nga Abahouthi. Nengera wano abasajja bamanyiddwa nga Abamerika nga balinawo beekukumi mu mmeri yaabwe ku nnyanja emanyiddwa nga Red Sea okumpi. Bano nga bapayiroti batutegeeza engeri gye babadde bagenda maaso n'okubanga bakolamu ennumba zaabwe mu ggwanga erya Yemen mu kibuga ekimanyiddwa nga Sanaa. Bali mu mmeeri eri wansi mu mazzi naye batubuulira engeri gye babadde bagenda mu maaso n'okubanga bakontrolingamu. Bakagezi mu nnyo b'abasajja b'Amerika wakati mu kwongera okulabika nti mukwano gwange batunuulira buli kimu kyonna ekitambula. Bali wansi undercover darkness. Kati omu ku bapayiroti abadde babonga ennyonyi zino atutegeeza moment z'atasobola kwerabira mu ngeri gye baagenda mu maaso n'okwongera okulabika nti baagala okulumbamu abasajja bamanyiddwa nga Abahouthi naddala we batereka ebyokulwanyisa. Ng'ava ku lyato erimanyiddwa nga USS Bataan ategeeza payiroti ono balina ennumba gye baagenda maaso n'okubanga bakola naye ng'ennyonyi amaze okulabika ng'ajambaza byonna ebyetaagisibwa okulabika nti balumba basobole okulabika nti bakuba busu omusajja amanyiddwa ng'Omuhouthi naye bagamba obusajja bugezi. Ennyonyi yagezangako okwagala okulabika nga eziyiza eddoboozi basobole okulabika nga balumba naye ng'obusajja bwabalabye dda nti Abahouthi si bangu bakwongera okulabika nti mukwano gwange balumba. Amini nti obalumba si kyangu babadde batwetegekera dda. Kibadde kizibu era nga bw'ogenda n'olumba n'okomawo ku base lengera ezimu ku nnyonyi ze fighter helicopter z'abasajja b'Amerika
the fighter jets nga zigumbye nga si kyangu. Kakati no basebo ne banyebo abawuliza Power of Africa Radio ulirize kiri mu Middle East. Bwenga saka bwenga sengeja bwenga kuwa amawanga agegate mu mukago gwa BRICS, Brazil, Russia, China, Burundi, South Africa ne gwangira Iran. Kati njogera bino gompuliriza omusajja amanyirwa mu Russia namba 2 musina mu manya gamaje amaja gokutaka agokumazi wagulu mu bwengula ayungudde. Burundi ayingidde mu ndamisengo y'amakoro g'entalo n'ayungula n'ajjaga mu kumata amazito amalwanyi. Gwangira China namba 3 musina mu manya gamaje ayungudde. Omu Iran ayungudde. Bonna basembeza amato gaabwe bagayingiza mu Red Sea. Ku mawulire agongera okulabika nti gajja amawanga agagata mu kago gwa BRICS nga kumenyedde gali 5. Ku mulundi guno South Africa tazai, ku mulundi guno Iran yekoze nga namba 5. Iran yekoze nga namba 5 ku mawanga gano gali 5. Lwadenga amawanga amalaga abegaseeko. Omurasha ayungudde amaato agayingiza Red Sea. Omusajja amanyirwa ng'Omuyindi agayingiza mu Red Sea. China yingiza Red Sea. Ne Iran tatudde bayungudde mukwano gwange abawanvu n'abampi amaato amalwanyi gayingiddwa oba gayingiziddwa mu nnyanja emanyiddwa nga Red Sea. Bazze kutaasa omusajja amanyiddwa ng'Omuhouthi. Bazze kutaasa omusajja amanyiddwa ng'Omuhouthi. Kati manya mukwano gwange bawulidde omulanga gw'omusajja amanyiddwa ng'Omu Iran. Basembere mu kitundu kya Middle East. Jukira gye buvuddeko abasajja bamanyiddwa ng'Abangereza n'Abamerika baseesetudde amaato gaabwe ne bagajja mu kitundu kino. Abahouthi wiiki gye tukubya amabega baavayo ne basuubiza ne bagamba Abamerika muve wano. Ne bagamba muve, temukyasobola kuyita mu kitundu kya Red Sea, mu nnyanja ya Red Sea. Russia esembeza amaato ga y'amalwanyi. China esembeza amaato ga y'amalwanyi. Burundi esembeza amaato ga y'amalwanyi. Omu Iran asembeza amaato gaabwe amalwanyi bagayingiza mu Red Sea. Omanye ekiri awo ye mumanye ennyini ey'ebyentalo bwe tukugamba nti Ssematalo ow'okusatu yandibanga kekadde. Bano kasita bayingidde waawo mu Red Sea bazze kutaasa Muhouthi. Bazze kutaasa Muhouthi. Ayakadde. Eno pal otusinga kirala bwe tugasaka bwe tugasengejja bwe tugakuwa gaba gesigika. Ate mugamba wendi wano lukungu no wanaatandikirawo kumanda bwe temukola bwe tukikola program eyitibwa entanda ya leero akatundu kayitibwa weeyongere okumanya. Yenza Sonko Musa njiteekateeka nga ninagwe mbirowoozo so nga tino omusajja amanyirwa ng'Omurasha. Akadde banemba kama bantu banyi abetuna mukasa semenye bannatuuka nati bandi bonatisi nsoka nkusunsulire nkugambe nti Omurasha ku mmeri ejalese ataddeko ennyonyi bweziti kuliko abaana bwe bati bapiganaje. Omuyindi naye ayibiridde bw'ati alese amaato bwe gati. Omuchina naye talitumidde mwana alese bwe bati kuliko ennyonyi bweziti. Nkubuulire obuzito bw'amaato ge balese bagayingiza Red Sea bazze kutaasa Muhouthi. Olumanya nti ekikwekweto tebayinza kukomaawo. Oluwananda lwe Gaza bayinza okuba nga nabo bazze bataasa omusajja amanyiddwa ng'Omuhouthi, bataasa omusajja amanyiddwa nga Hamas. Manya nti Hezbollah gye buvuddeko inawe yasabudde. Halo sisobola gaza okusimbako n'okujja kw'okwagaliza olunaku lulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pal FM saballo kitiibwa aje kumira ku ntiko bananga kume. Allah Akbar. Stress